sitaani bw'aba waakusuulibwa mu nnyanja, Yesu azze lwakubaffe ne yeddiza obuyinza obwo, ate ffe n'atuwa omwagaanya okumwekwatako. Bw'akomawo, kati tetugenda kusoma nnyonnyiriri zino kuba njagala okunnyonnyola ebintu bino. Bw'akomawo atuuka wakati we baali basibyewo naye n'abatuukako, kubanga yazuukira n'omubiri naffe gwe tugenda okubeera nagwo guyita mu bisenge ate gulya. Kuba abantu abamu bagenda ne balowooza nti naye mu ggulu eyo tewaabeeyo sausage ne chips ojja kulya. Guli omubiri tegufa, guyita buyisi mu kisenge, gwanguwa. Ogwo gwe mubiri omutuufu omulungi gwe tukolerera. Yesu bwe yatuuka yabagamba munkwateko. Ku luli yagaana, yalina mission enkulu. So sitaani yanyiiga. Yanyiigira ki? Yanyiigira omuntu Katonda gw'ayagadde ennyo era ne Katonda gwe yenyumirizaamu. Sitaani n'anoonya oluwenda olusula omuntu wamu naye. Kati weegendereze, emirembe gijja gikyukakyuka. Amateeka gaaliwo, emirembe gy'amateeka gyaliwo gyalabibwako, naye omulembe gwe tulimu kati, omuntu asobola bulungi okugamba nze siri mubbi. Ekyo kimu. Omuntu asobola okwewala ebintuntu bino ebimu n'agamba ne bino n'olugambo ndulese, ebyokulimba ndi mulokole nalokoka. Kubanga ebyawandiikibwa bitugamba bitya? Ti enjiri bw'eribuulirwa amawanga gonna ng'akomawo. Kati sitaani ye mu kubala kw'alina amanya nti enjiri eno ng'ebuuliddwa bangi bajja kunsimattuka. Then nina kubalobera eri gye bali. Mu bulokole tukuŋŋaanye wano ng'abaana ba Katonda n'abavubuka bava kuweereza, naye abooluganda lwaki omusumba bw'ayogera ku butukuvu ate era busigala nga waliwo obugwenyufu? Ensonga eri nti sitaani yamanya ti ensigo bw'esigibwa okusobola ogiremesa olina kugibba. Kati sitaani yatondawo ebintu mu nsi muno, kuba sitaani yasigaza ekyokulwanisa kiyitibwa bulimba. Ye talina buyinza. In fact bw'omukayuukira bw'oti talina buyinza, naye bw'akufundiriza n'akufumbafumba gwe omuwa obuyinza. Kitya kijjawe kitya? Kristo bwe yafuna obuyinza, kati ekkanisa agiyita mugole we. Buli bw'owasa omukazi, oyo omukazi agabana ku buyinza bwo. Era bwe yakomawo wano yagamba nti yagamba Maliyamu nti ŋŋenda ewa Katonda wange era Katonda wammwe. So kati ekkanisa bwe tuba nga tuli bagole tufuna obuyinza. Sitaani ki kyakola? Afuba okulaba nti ffe tetuli bagole, kubanga Katonda tadiringa na butali buki. Awo wokawoka awo muba mwawudde. Kyovula yateekawo n'ekisa. Ekisa sitaani bwe yalaba nga ekisa weekiri n'agaana edda, kambasindikire ddala mu kisa. Kati ekisa kirime nti kiteekeddwa kutuyambako nti bwe tuba nga tweyawula ku butali butukuvu kitugondezeemu, kuba si byangu. Naye ate sitaani yagamba, yateesa nti kambasindikire ddala mu kisa, bagambe nti Mukama atuzza ekisa kyo kituyambye, bwe bafuluma bennyike mu ttosi. N'enkya bakomewo Mukama ekisa kyo bwe bafuluma bakole ki? So olwaleero ki Mukama kyatwetaaza? Tutegeere nti kituufu ayagala tutukulire ddala. Bwe tuba nga tuli bagole ba Kristo, simanyi oba kummwe kuliko omuntu ayagala omugole gwe basoose okunnyika mu kasasiro wa bino ebimotoka ne bamumuleetera nti ono ye mugole wo.
awana bugabo oba mu septic tanka ne bamunyikamu ne bamunyulula kati obukyafu ng'obwo bwe bugeraageranyizibwa n'obugwenyufu lwa nsonga obugwenyufu si nsobi, si kusobya busobya, kusobya kagenderere. Omuntu bw'asobya kagenderere n'addiŋŋana ekivaamu ate agonjaawo n'ekintu ekitategeerekeka. Omuntu bwe yeebuuza omusajja ava ku ki okwegumba musajja munne? Tusobola kutandika bw'otyo, otandika mpola mpola ekisa ne kiba ng'ekikusika. Kati eno y'embala eri mu sitaani mugenderere. Sitaani tasobola ga nti Mukama nsonyiwa. Singa yakola ekyo, singa tetuli mu buzibu, singa ebintu byayanguwa dda, sitaani takkiriza. Kati akusigamu embala eno naye akikoze atya? Ekyokulwanisa kikiri kimu, bulimba. So yagaziya wanaayisa obulimba n'amanya entertainment. TV lwaki abantu basasula TV emu UBC zibe nyingi? Kati ebintu byagenda byeyongera, naye nga ebimu ku byo initiative ya sitaani. Media ebintu ebifuluma kati twali tuli awo, amasimu ne gajja galaga n'ekifaananyi. Simanyi oba muno tulinamu abantu abakola research. Amasimu bwe gajja n'abatunda eddagala ly'okugejesa akabina nabo ne bajja, n'amaanyi g'ekisajja nange wendi bonna ne bajja. Buzibu ki? Waliwo mission. Kati omwana wa Katonda bw'atategeera nti tuli ku lutalo mbiranye, era ojja kusigala okyogerako bwogezi. Mukama atwagaza obutukuvu, bannaye Mukama atwagaza obutukuvu. Oli mulwanyi. Teri mulwanyi agenda mu lutalo nga tategedde opponent we bulungi. Sitaani tasaaga, agunjaawo ebintu ntwawo, naye n'afuba okulaba nti bibakolera. Ababeerawo ku Lwokutaano waliwo olunaku lwe twalabako nti nali nsoma ndowooza nali mu S4 oba S5 awo, omusajja yagenda n'ayimba akayimba, simanya nze nsobola okuyimba ate nenva emabega, n'amala n'abuuza nzaani, ne bamugamba yegwe mukyamu. Kati omukyamu, abavubuka ne baga gwe nze ndi mukyamu nvaako. Ekintu ne kigenda nga kikwata abavubuka. Okweyita omukyamu kyangu nnyo. Sinnawulirayo omuvubuka yeeyita mugolokofu nti yenze omugolokofu mumpulidde. Taliyo. Lwaki? Kubanga sitaani atwala obudde ng'ayiiya, aweesa, kati abaza. N'amanya naye abazadde abaliwo ku mulembe guno bakalubyemu. Kati bw'oba muzadde osobola okubeera n'omwana nga wateekawo etteeka, tulina okugenda ku kyaki, tulina okugenda mu Bible study, byonna. Ate omuzadde y'omu no subscribinga TV n'ogula n'essimu, byonna. Mujjukire twayogerako ku kigambo ky'etteeka nti sitaani ono mu mabegako ng'enjiri eno etandise, Yesu olwaddayo bw'ati, sitaani n'agunjizaawo ekikkakkanya omuliro. Ekintu kye yagunja bakiyita tteeka. Era ffe wano ku lukalo luno abaasooka okutuleetera Yesu baamuleetera mu tteeka. Era twakwatanga kikwate, teolugira nomugira ne muyimbawo essaala mwagikwata bukusu. Kati yali yaliddemu omwoyo ng'ayagala enseebune, ekigambo ekikalu. So nga essira lirina kuba mu muntu yennyini. Ne bw'oba n'omwana n'otamuyigiriza kwagala Katonda,
naye n'omuterawo amateeka mangi era azikirira. Omwana alina kwagala Katonda. Kati ekituukawo omulese ku kyaki, naye ku kyaki essaawa ziba ziwera bwe ziti ng'ajjukira waliwo kamuvi akabeerako ssaawa bwe ziti. Weebale. Awo wakati awo aba yashifutinze dda. Bw'oba wamugambye ekigambo wano, oluddayo addamu n'apakira omutwe. Kati ebigambo tebinoga. Ebigambo tebinoga. Era Sitaani afubye okulaba nti emitwe gyaffe oba oli awo n'abantu abakulu, kuba omulembe gugenzi gukyuka, ate nolaba n'omuntu omukulu naye n'akusobera, omutima gumuweddemu. So Katonda yatonda omutwe guno nga gulina obudde obugumala okumutendereza, naye agenda enkulu esesetuka neva ku Mukama Katonda negenda ku birala. Buli myaka Sitaani agiweeseza ekyokulwanisa. Abavubuka Sitaani abaweeseza ebintu nga pornography, ebyo si bafumbo, abaweeseza pornography. Era n'amasimu bagalina, naye abasendasenda atya, tayagala baagale kusoma kigambo kya Katonda, ayagala baagale nnyo amazina. Simanyi bamuntegeera. Amazina we bagaagala, okay, kyekyo kirungi, ng'afunayo ensigo embi ng'agiteekamu mu mazina. Abavubuka nga baga ate ono omuwala, nga batandika kwaka. Okwaka bwe kujja kuwa amaanyi. Omuntu ayabadaga nti tukole practice ssaawa emu, nga mugaa tukole, tukyusemu, tukolereko n'eno, tuve ku kyaki. Okwaka kwe kuba kumusendasenda, si kwagala kwa Katonda, si lwakuba akyayagala nnyo Katonda. So badde eyo batandika ate kuyiyayo mazina malala nga gabasammuliza ki? Okwaka. Kati okwaka okwo omuvubuka ojja kuddeeka, ate olina n'essimu eriko intaneti, ate oba waakaggulawo bw'oti Freaky Friday kuwadde, ate ng'akalango kajja. Muno tusinze nti ku masimu ne wooba baleeta ekintu awo, they advertise it. Kati basooka ne baleeta ekintu, ono abadde ng'atambula ate ng'oli amulaba, ate oyagala okimalirize, ate kikiggwera kikutabudde. Simanyi bamuntegeera. Kati omuvubuka abadde innocent, ate abadde ali ku ssimu, ate kino simanyi oba poetry Sitaani gwakozesa mu mutegeddeko. Ne woogulawo peegi ya YouTube, basooka ne basuusaawo n'omukazi azina mu sitayiro. Lwaki basuusaawo ekifaananyi bwe kityo? Lwaki bakola advert ng'erina engeri gyesendasenda omuntu ogoberera? Kati omwana wa Katonda ne bw'omubuulira nti obutukuvu kirungi, alina kutegeera butegeezi nti kino ekifaananyi ke kizze waliwo eyakiweesa. Bw'atamanya nsibuko ya buzibu, tasobola kusalawo. Kati kiki ekituukawo? Abo baana ate n'omuzadde naye bamukolera akazannyo, kuba akazannyo ako mubaamu nnyo embiranye z'abantu abakulu. Amukoze bubi. Omuzadde naye asigala awaga, nedda, nina okulaba enkya. Omuzadde alina ekimu we bamuvunvubise, eno omwana batwala. Simanyi bamutegeera. Obugwenyufu Sitaani abupulaaningidde ebbanga. Simanyi bamukitegeera. Sitaani ateeka essente mu bintu ebisobola okuyuzaamu obufumbo. Twakyogerako luli ku lunaku lw'abasajja.
ebibiina weebiri naye nga tebyagala kuwuliriza. Ate eri mbazungu kati ebibiina ate biwolereza abaana bato. Omukuteko obuzibu bukujjidde. Okutte ku mukyala wo, oba omubuulirira, oba omugamba kino, kasita ye agonjawo emboozi nti ono yankoze bw'ati, baaba oba olugenzi. Kati etteeka kyakulwanisa sitaani kye yaweesa luli ne kisooka kinafuyaako okwo ku njiri. Enjiri simanyi mwaka mutuufu musumba we yajjira, naye nze bwe nali omuto twalukuka tuli bato naye nga olina okwekweka. Abo bannabbi b'obulimba bazze. Kati ng'enjiri tennawamba kuba etteeka lyasookawo ne buli kati oyinza okufuna challenge nga waliwo etteeka lyerifuga. So etteeka liri awo, ate etteeka litandise okuyuza amaka, ate etteeka lyagala okutangira omwana asobole okugenda mu maaso n'ekiri ekimutta. Naye nga lwaki kiri bwe kityo? Njagala tutunuulire ekintu kino. Bakolinsi ekisooka ssula ya 6 olunyiriri lwa 12. Tugenda kusoma awantu awo bulungi. Kuluma tusomereko. Abakolinsi ekisooka olunyiriri lwa 6 ssula ya 6 olunyiriri lwa 12. Eyange egamba byonna birungi gye ndi, naye byonna tebinsaanira. Byonna birungi gye ndi, naye nze sigenda kufugibwanga kyonna kyonna. 12 yeyo gy'ogambye taata. Byonna birungi gye ndi, naye tebinsaanira byonna. Byonna birungi naye tebinsaanira byonna. Omulembe guno waliwo ebintu nga bijja kulabika ng'ebirungi. Mu butuufu omuntu okulaba TV buzibu ki? Naye kikwetaagisa okukula mu Katonda ne weegamba wekka na wekka mbutuufu kati muvi zino nzigaddewo, kubanga ekutwala kagenderere mpola 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 mpola. So tulina challenge ey'amaanyi nti emibiri gyaffe ye yeekaalu ya Mukama mwe mutuula Omwoyo Omutukuvu. Wabula Omwoyo Omutukuvu tasobola kutuula mu mwoyo guno nga gujjudde ebirowoozo ebitalina bya bwakatonda. Ebirowoozo si bya bwakatonda. Kati sitaani akoze accumulation y'ebirowoozo ebitali bya bwakatonda, era ne twebuuza nti oba Katonda yalagawa. Tusoma ku Eriya omusajja eyajjanga obuzina gaakala omuliro gujje gubamire mmwe basajja mmwe. Nkiba yalinga kushuwa ddiiru. Kati nituga naye abasajja bano ebintu bino biri mu Bayibuli. Challenge eriwo nti emitwe gyaffe gijjudde ebintu biyitirivu. Abavubuka mbadde mbabulirako ku bavubuka nti ajja kulaba pornography na biki na biki ate taata wamugaana okuva ewaka. Peetero alina wayogera ku kintu nti olw'omubiri guno omuntu kirungi n'awasa. Peetero yali alinaye ekinyusi kyajjayo. Pawulo neyanziza. Pawulo yali alina ekintu kyajjayo, kubanga omwana ow'ewaka bw'onoomulekera essimu ate n'omuwa amateeka, sitaani yamuteerawo resolution, masturbation. Bw'olekanga omwana owuwo n'alaba ebifaananyi ebitategerekeka, TV ennyimba zikola ki? Ayaka n'ayaka. Bw'obanga obakugira nti mubeere babiri mwekka oba omututte mu ssomero lya singo lya bawala bokka, agenda kufuuka lesbian. Ekibuuzo, omuntu ajjawo obwagazi obwagala omuntu ow'ekikula ekimu
okwaka kuno bwe kusukka obungi kujjawo okutegeera. Bino bye bintu ebinyiiza Katonda. Njagala mugenderere, ebintu bino binyiiza Katonda. Katonda yaletako amataba gasaanyeewo ensi, naye obuzibu bwava ku ki? Bayibuli etulaga nti abaana ba Katonda, ezimu zigaba abaana ba Katonda, ezimu heavenly beings, ekintu bwe kityo. Baalaba nga abaana b'abantu banyirira, nebeegatta nabo. Ye Katonda yagambirawo, sisobola gumiikiriza kintu ensi kanjimale nawo. Kyakubiri n'abantu bafa, obusungu bwajja. Era omulundi ogwokubiri Sodomu nga batandise okwonoona, era Katonda yaleeta ki? Yaleeta omuliro. Kati kikulu nnyo n'ojjukira biki Katonda bye yakola. Ekimu ku bintu ebisunguwaza Katonda bugwenyufu. Obugwenyufu busunguwaza Katonda. Ssebo mwami matovu, soma Abakolinso ekisooka ssula ya 7 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokubiri. Abakolinso ekisooka essula y'omusanvu. Naye ku ebyo bye wampandiikira, kirungi omusajja obutakwatanga ku mukazi. Naye olw'obwenzi, buli musajja abeerenga ne mukazi we ye, na buli mukazi abeerenga ne musajja we ye. Olwokusatu. Soma n'olwokusatu. Omusajja asasulenga mukazi we ekyo ekimugwanira, era n'omukazi asasulenga bw'atyo omusajja. Okay, neyanziza mwami matovu. Pawulo yalaba ensonga eno ng'efuuse ekintu ensonga, kuba ono Pawulo yaliko omwoyo wa Katonda. Abakolinso ne bamuwandiikira nga beebuuza ebintu bingi ebibasoomooza. Pawulo kwava ayogera ebigambo bino. Naye weewunya ebiseera ebyo tewaaliwo buseegu nga buliwo ennaku zino. Tewaaliwo buseegu nga buliwo ennaku zino. Kati kyova olaba nti ekkanisa ng'eno, nebaza Katonda olw'ekkanisa ng'eno, abasumba baffe, nti omusingi gw'obufumbo weeguli. Ngenda gabanako nammwe katono nnyo ku bulamu bwange. Saawulirako ddoboozi lya Katonda bulungi okutuuka nga mpasizza. Lwaki? Nalina obudde bungi okubuzaabuzibwa Sitaani n'okujjuza omutwe gwange ebintu ebitagenda kungasa. Naye bw'owasa omuntu, agenda kuga ate gundi obadde otya. So kiyamba. Ne Pawulo agenda maaso n'agamba nti buli omu akolenga bwe kimuyamba obulungi. Ffenna tufuba kulaba nti emitwe gyaffe tugikiriyalinga. Naye tukoze tutya okiriyalinga emitwe gino? Saagala kubalimba nga mutudde awo, buli omu alina engeri Sitaani gy'amuteegamu. Ekyo tukikiriza oba tukigaana? Sitaani alina engeri gy'akuteegamu. Ebimu ku byo mbibabulidde, ebirala nnyinza okuba sibibagambye. Kambabuulireko abavubuka ng'oli wano. Buli muntu Katonda aba amulaba buli waali. Era olwaleero luno olina kusalawo n'ogamba kizibu okweditinga obulamu bwo, n'otandika okujjamu buli kyolaba nti somehow kinsindiikiriza mu katego ka Sitaani. Naye kizibu, naye weetegerera nti kikola. Bw'otandika mu saavisi ng'eno, ojja kukizuula nti buli ddakiika ate oyagala kubeera ku kyaki. Kuba eri owulira okukaluubirizibwa, otandika oga kyaki etuuka ddi? Olina kintu ky'ogobye, kati ofunye ennyonta y'ekirala. Bw'otajjuzaawo kiri kidda. Goba ebintu ebikufuula bizi. Ebimu ku byo birungi, Pawulo kyagala ebirungi.
okubeerawo nga gw'olaba firimu buli kadde. My dear, ebintu bino ebimu bitudiviyetinga ne tutawa Katonda budde. Buli wetandika okweditinga obulamu bwo owulira ennyonta n'ekizibu muli. Waakiri obikula Bayibuli ogenda okulanga ofunye obudde bungi mu bulamu bwo bw'obadde tolina. Challenge eriwo nti Sitaani yatubikka akawero. Naye osalawo nga ggwe. Ekyo kyo nkibabuulira, osalawo nga ggwe. Aga nasazeewo bwe nti. Kati kambabuulireko nti Katonda nze yansaasira. Ngenda kumaliriza na kino kubanga mbutuufu. Mukyala Sonko yasabye Saala. Eri Saala nayo. Endi bubi. Embuzaako obwekyusizo. Naye kirungi kubanga yagamba nti bw'otandika okwogera olumu. Nate nze mba ndaba ndeeta point. So simaba muntegeera. Ennaku lumu mpuliddeko mwannyinaze wano Gloria. Ennaku ezo baamutikkira n'agenda ne bamuwa omulimu eyo kola atambula safaari. Kati Misa muganga obeerayo? Tobeerayo. Kati lumu nange nali nvudde okusoma ne bampa omulimu mu kampani emu bagiyita Vambeko. Netugende nebbi wala. Bwe natuukayo bampa akasente kange. Ennyumba eya Roomu 2 nga ya Mulembe nnyo eri mu kikomera kirungi ya $8,000 nebbi. Mbiseera ebyo. Nenfuna ennyumba nengaba naye. Ennyumba ya layisi bweti. Ate ndi nebbi. So, nenteesa mu mutima gwange. Nenga naye baaba bulijjo gwe wuno gw'oli mu kyaki, gw'oli ku byuma, gw'oli tulina bwekyusizo oba wakatambula ali ku street nga n'oli akumanyi n'oli yajja mu kyaki n'akulengera. Ndi nebbi. Nina n'ekikomera kyange. Omuntu kati muwulirize bulungi. Sitaani alina ekyokulwanisa bulimba. Amaanyi baagamuggyako naye alimba gwe kennyini n'omwempawali. Gwe kennyini gw'otambula, gw'omuwa amaanyi, gw'osalawo, yaliwo kulimba. Even olubereberye era yalimba bulimbi. Yesu n'atusaasira n'ajja n'amuggyako amaanyi. So nenteesa neŋŋaana naye mbadde sinyumirwamu ku bulamu. Ne kampani gye ndimu wano ffe tuva mu Kampala, omanyi bw'obeera eyo ewala omuntu ava mu Kampala bamutya. So nateesa nti akakati nja kufunayo omuntu. Naye bwe nali ŋŋenda nasanga waliwo kyaki bagiyita jam. Jesus is on the move. Yes, jam. Bakifuuza jam. Jesus is on the move. Walimu omusumba nga alina mu studio ali mu kurecordinga. Mba mpitawo. Nakuba nwe kati mukama wange Patrick akimanyi ngenda okuwulira ate alinawo atamanyi bulungi. Aneŋŋaana edda naye naye katamanyi. Yeetaaga muyambeko. Ne nnyingirayo ne mweyanjulira ne muga wa. Nange ngezaagezaako ate ndaba ataawo ate naawe kakulemye. Nga nze siri wagundi anti oli yadde alina okujja teyazze. Ne muyambako okwo katono. Kati enkeera mba ntambula ntuukirize missoni yange. Omusumba nansanga nanga omanyi soko gye. Waaliyo conference y'abakyala. Era ebintu bino kyaki byetegeka birungi. Yali conference y'abakyala si baami. Nanga jangu omanyi oli omukubi w'ennanga twamujja eri tumuwa ssente ate agenda kuvaawo saawa yonna. Njagala just obeerewo wali kubanga ggulabika onsingako nga omanyi abasumba bambi baba bagezaako okuyiga singa wajjawo gaapu musumba waffe mulaba ebintu bina. So nga kale kangende ebyo nabyo bijja kuggwa niyongereyo kuki mission. Nina mission. Sitaani akutwala kagende naye Katonda atuyamba buyambi.
bwe natuula conference kati nga wola nti ab'ebyuma bali wali neekwese. Waliwo omukyala bamuyita Catherine ane kanisa gy'asumba eri eyo mu Kikoni, sijjukira linnya naye y'omukazi mujjukira, abuulira abayitaayita n'ayimirira n'antunuulira naŋŋaagwe ezo engalo olowooza zitigisa bawala? Olina kuzikozesa wali awo we yasonga awo. Natya nnyo kata n'omutima ngukolole gugwe wali, kubanga buli wooteeso ekintu ekikyamu genderera Katonda abeerawo kuyamba. Naye nabagambye obugwenyufu kwe kukola ekintu akagenderere. Noga yadde yaŋŋambye naye n'ogamba anteekwa okunyumirwa. Ye challenge y'obugwenyufu. Era kitwala muntu kusalawo. Ndoogerako kati naye era omuntu bw'aba atudde bw'ati ja kusalawo wiiki ejja. Bw'ofuluma wano sitaani akuteeze okubba ensigo gy'olidde kati. Nkibabuulira. Osalawo omukazi oli yantyemula nnyo. Nga bintu bino nafuuka musibe ndi muddu kati. Ebyo kati ndi ne Mole mukyala wange oba oli awo saalibadde naye. So okubeera mu butukuvu mu mulembe ogujjula obugwenyufu osalawo n'ogamba yadde nsazeewo. Ojja kutandika okuwulira ennyonta y'omwoyo omutukuvu ng'akujjuze, omwoyo omutukuvu akujjuze paka ojja okwekanga ekigambo bye bikunyumira. Owulira ekigambo n'ogamba omusajja awulidde ekigambo. Naye bw'osigazaamu ebirowoozo biri tobigatta wamu. Yesu yagamba tosobola kuweereza bakamawo babiri, ekimu kikulyawo. Yaddamu mu kubikkulirwa era yagamba Yokaana oyo namugamba nti ngo oyokya toyokya njakusesema. So tusalewo, bwe munaasalawo, abavubuka ne basalawo, tujja kutandika okufuna ennyonta y'ekifo kino. Tugabe bannaaye myuziki waffe abadde atya, tumwongeremu ate amazina, ababuulizi, tulina abasomi ba Bayibuli. Kyale olw'ensonga nti olina by'oggyeewo kati owulire, tusobola kubeera mukalu. Teri muntu abeerawo nga mukalu. Mwami Matovu yatugambako nti oba oyogera ne Katonda gezaako obutalowooza. Nzirayo nengezaako obutalowooza. Omutwe gu obeera otya nga tolowooza? Kisoboka kitya? Omutwe gwagala wakiri gugambe nti oba Mukama ali wano kati. Simaba mukitegeera. Nakiri bwe kiri. Buli woba nga tolina kikuli munda, oba si muvi oba si biki si kazannyo, otandika okuwulira ennyonta ya bino ebya kyaki, kuba n'okuba biri bikutawaanya. Mukama abawa omukisa.